twagiyita wano ejje ebeeko byetubuulira ebikwata ku nsonga eno naye baatukuba ekimooni n'olwayo tebalabiseeko. Kirako bwe yatuuka wali bamusenza luti ne bagamba tetwagala kumanya ebifa ku parliament oba ebifa ku standard gauge railway naddala route eya eastern kakati totubuulira. Kakati baba bagamba bwe batyo nze nga chairperson w'akakiiko nina obuyinza okubasamuninga nga mbujja mu constitution article 90 subclause 3c. kakati ngenda kubayita nga mbayita ngenda kubaweereza semanis olwaleero nga mbagala wano bajje batubuulire mu lukiiko. Bwaba ebintu babivaamu tewali tabu naye babivaamu batya kiki ekyabibajjamu babapikaapika. Waliwo abakungu ba gavumenti abataakola mulimu gwabwe babatiisatiisa. Twagala tumanye kubanga buli kampuni yonna eri mu Uganda oba ya mu Uganda oba evudde bweru ekuumibwa amateeka ga wano okusobola okukolera wano bizinesi nga tewali abaganye.